eyabala igugumya eri abaana baayo nenda kwongera kumusirale bwakumulama kubanga atandika kati yali agaana embeera ebaire nzibwaye nga Waiswa no eba no endagana nateba ndala endeka amage kaleka muna ndaya agata na musepiki Waiswa luliwo olufayagana naumulabe basi olibanyabo ndoga Ibrahim fana leo Waiswa twakiri meya kamuli municipality atuse tufunyamuka okuva ewa Big Foundation era bitire kukyebere atawulira kaboyo mwananso wana sawa ino ndikwenda kutwala omusabu nokweta muganda w'omugenzi tenwa mbayisa abaide kwano olamuseeko abakungu basibano muganda waife Iganga bikirize tusiime okubaawo kwa maama waife abandi mwani naife Roskopia Salamu Nsumba okuva mu kibiina asobola okubanga Jasaba tubeba imeikamu alinawo okutyama atyambe tusobole okutambuza program eno bulungi nja kutwala okwira mu kukasa nti mu kifo kino tulina mu ba RDCs okuva mu bigeteze ebyendawulo RDC bapalanganyewa ebyo fete bitutiisa ebyo teba bitugamba tusa emessage fatality y'abaganda baifaabo era bakama baifa so tuli tusaba nti omulongo nze Katumba Sharif ayenze kawonawo mu accident eno gitwabaddemu netuusa lekkubo tufune ku mwazzi tuyiwemu twayiwamu ebidomola nga 2 emoto yali avuga netukuba amasimu batuyambe mu kitundu ekyo essimu gye Lonesfa yakuba yali ya mugenzi ono n'amugamba Waiswa tusiranye emotoka yange efudde naye tusabudde ku mmotoka tubadde mu nkombo ya president tugenda mu kalulu komoro okulaba nga tugatta amaanyi munaffe awangule comrade ono gwe tugenda zikolwa leero n'atugamba bannaye temweraliikirira ninawo emmotoka ate mbadde siri busy nnyo kangireete tugende ffenna ne tulinda like 2 hours we sat somewhere around nga tugezaako okufixinga battery naye negaana ne tugisindika ne tugiwa abatuuze ne tubagamba ne mutukumireko emmotoka katugende neeno ne bakkiriza then mu kuswitchinga this comrade Waiswa mugenzi katisa zino nagamba tugende ne tutuula n'atula steering General Lonesfa nga yamulinanye passenger seat I was behind him nze namubadde emabega then here next waliwo Sharon wa Bobby wano nga waliwo Kavuma Jamshid on my behind waliwo Sentamu Denis in the middle imabega waliwo munamawulire wa BBS Telfina and then the next was people power everywhere NUP kunga Busoga kunga Moroto kunga Omoro kunga yagatwala eddoboozi lyaffe nga tukulabula President Museveni kunga eno gavumenti ya Kyagulanyi tolina gikolako era bankolesa omukisa guno wendi ntimbo nnyo ku bakulu banange abakulembeze ku mitendera egy'endawulo ba MP ndi kusaba ekintu kirala ife omuntu owawansi tetuli basiru saawa eno waliwo embeera eni buli kimu kiniinye sabuuni aniinye sukaali aniinye aye ekisobola okusumulula ensonga ezo amafuta aye amafuta tuli kwewuunya lwaki balikola bati bali kututaasa kubire aye kati bali kwogera ku mafuta itwibi oba amafuta nagali ku omusaala gwe bali kwenda babongeze kale tuli kubasaba tuti bakendeeza amafuta n'ebintu ebindi biyita kwika
tuli kwa banange nechecho banange mbeya nziza nsigaire faimasa muonere oluya ni mama waife abaire atambulanga ni Denis era ke mbasaba abazaire omuli wano mwena mwena omusoga akoba ati atenga omwana akiralima tutenga abaana batusinga ku obuwanvu kyova abana mama abaire atambula ni Denis ni watabaire yamusindikayo bale abazaire abandi mwena mukope ekyo mutwale ekintu ekyo mufune kwekoola kwekyo mbeya nziza mwe bale kumpuliriza Katonda mwena mwena abakulembeze abali wano akuba kote dendawulo ebibiina ebyendawulo n'okusingala ekibiina ky'enerumbe olwaleero muganda waife mutabani waife Denis tuli kuwerekera mukwano gwaife